naye ng'ekimukuumiramu kubanga director. Director teyasuddewo ttawulo yaligaddewo bugazi office. Balufosi wandi ekyalina badirector abalala. Kusaasira akyalimu, Serugga akyalimu, Mayinja akyalimu. So gobanga wulira tukyalina interest mu business, shares zo zite ziwe banna abalala. Waliwo n'ebivulu ebadde katutunga kuno okulinda kino kye bagadde. Babadde bamulanga. Naye gundi gye nnina katalina kivulu kye yayimbako. Kati maybe ate kyasingiza okusiikuula byonna. Maybe osanga bandi baddewo omukisa, ate ekivulu kimu ne bakikola ki? Yakibulookinga. Ozanaga kankukisa ddala guno omukisa kibiri nga kikola ki? Nkivaamu. Okusinziira mu bbaluwa eyo indicatinga nti kirabyo embeera y'obulamu bwe temuganya kutuukiriza buvunaanyizibwa bwe ng'omuyimbi era nga director mu Golden Band. Olage mpulira nti alina band yeyiye oba ogula Mesach Ssemakula nga alina full band. Maybe ayinza okuba n'abayimbi abamubakinga n'abamuyimbirako naye kati ababayimbira mu mugundize mutamuzize waawulira nga tali fine kuyimba tajja yimba kubanga band etambulira ku ye. Ne wali Golden Band kusasa so booking ebivulu nga kusasa alina ekivulu kye ng'olina okuyimba. So yensonga lwaki ndoza yasazeewo n'agamba officially kanveeyo mbere nga ate nva mu Golden Band. Kati okusasa bayigase ku bayimbi nga bameka. Station Mayanja yavaayo, Haruna Mbiru na Haruna teyatuka na mu Golden yakoma mu Eagles. Ne Station mu Golden yalimu. Yalimu mu Golden. Kati bayigase ku Station Mayanja, Maureen Nantume, Carol Nantongo, Sekamate yagenda bwira asobola okukomawo. Asobola okukomawo tomubala nnyo. Abavude mu Golden Band. So kyekyo ndowooza kyekyo obudde bukyatuganya. Nimani bandi zisaanyeewo kati. Omanyi abantu abamu babadde bayinegeza kidrivinga. Omanyi Ssemakula ono. Ati wasigadde Afrigo bandi kyendala eri awo. Neera n'ekifuga Afrigo omanyi bandi zino zikana nkikubuulira. Bandi weebanga terina mutwe. Buli business yonna webanga mamese mangi nga buli omu asobola okulagira kojasanga bandi yalinganga buli mundu ayinza kwali namunga 2020 wa 15 nga almost buli omu yenkanya amaanyi na Afrigo yingi gye tutendereza Afrigo is mzee matovu with respect of the members ne muli mwayogera n'agamba this has to happen nekikola ki nekibeerawo kati problem ya Golden yatandikanga bwe tuba tuvudde mu Eagles jukira bava mu Eagles bakusaasira bayingira Eagles ng'abaana banantume bayingira ng'abaana kati okujja no mu Golden nga okumme nga bakavuma be ba boss like to make me comfortable in Golden Band you need to give me a position. I need to feel myself nti bwenvudde ngeri gyenvudde mu Eagles sije nyingidde Golden omululu ogwalya so kati problem ebeera nga abasalawo balina obbanga baki bangi ekitasoboka kati ne Eagles ne Golden yesigaddewo mulina okuvaamu omu wabanga kusaasira nga yasalawo asaliribwa abalala ne bandi webanga erimu abantu bangi nnyo success yayo lumu esobola okuba successful naye obuwangazi bwayo buyinza obba obutono so naye abasigaddewo tubaagaliza birungi byere ndooza tuleke kalukapu ka Golden yako then tumalirize. Mamba saba ebyange byebyo
wagira asena wanika omukono amara mwe mulabe ono muwala yantoga ili wakonjebwa bandikalo kabange mwebale olutambula mu ba celebrities